Wabaluse obweraliikivu mu maka g'abaana abataliko mwasirizi mu disitulikiti y'e Wakiso nga kakati abamu ku bamala okulabirirwa ne bakulamu bakomawo n'ekigendo ky'okutunda amaka gano n'ogasaanyaawo kye bagamba nti kisaana okunogerwa eddagala bunnambiro. Obweraliikivu buno bulagiddwa akulira enkulaakulana mu disitulikiti y'e Wakiso era ng'avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana Nakazibu Mary bw'abadde yeetabye ku mukolo gw'okujaguza ekifo ky'abaana abataliko mwasirizi okweza 40 awamu n'omutandisi waakyo Reverend Father Peter Katongole enzaalwa ey'Ebudaki okweza 50 egy'obuweereza mu Uganda. Era balaga omutima omulungi nga tukolagana ombeera gye tulimu oluusi embeera nzibu. Nakazibwe mu kwogera kwe alaze obweraliikirivu eri abaana abakulira mu maka g'abataliko mwasirizi bagamba nti bamala okukulamu batandise okubeefuulira okubba ebifo bino n'okubisaanyaawo. Ebintu ebyo tuzze tubiraba era twabirabako mu maka agamu. Omugunji w'ekifo ekyo bwe yavaawo abaana abaali bayise mu mikono gy'ekifo ekyo ne bajja nga batuleyiminga obwannannyini. Omukolo guno ogutandise na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Reverend Father Loni Mubiru nga ye bwana mukulu w'ekigo eky'e Wakiso nga badde ayambibwako abasoosolodooti abalala. Katerega John alabirira abaana era nga musomesa mu kifo kino ekya Sennuwa Naluvule yennyamidde ku muwendo gw'abaana abasuulibwa abazadde baabwe nga n'abamu babaddukako mu mayumba ng'omuwendo guno gulinnya buli lukya. Tugenzo kiraba nga abaana buli lukya ebizibu byeyongera, abaana beeyongedde bungi. Twatandika n'abaana 10 kati tulina abaana 400 abali wano abalabirirwa St. Nuwa abalenzi n'abawala. N'ebizibu bingi abaana bye batubuulira. Ekisooka 1 abazadde abamu tebalina baweerera abaana baabwe n'amuleka waka nga tamuweeredde. Ekyokubiri maama ne taata baayawukana. Ye Reverend Father Loni Mubiru mu kubuulira kwe aliko empagi nnya z'awadde bano z'agamba nti singa zigobererwa za kubayambako mu bulamu bwabwe. Naawe obeera ne P's ezennya, the power of peace, the power of prayer, the power of patience and the power of people. Kijja kuyamba nnyo bulamu bwo ate tusobole ffenna okubeera abawanguzi. Omujaguza Father Peter Katongole enzaalwa ey'Obudaki atotodde okusomozebwa kwayiseemu mu kutalaga Uganda ng'abulira enjiri nga n'emyaka egy'amini ey'omu 7 yatuuka n'okuteekebwako emmundu ku mutwe. Nayita mu biseera ebizibu era bansiba kadoya mu biseera lutalo era bankuba ku mutwe era batademu emmundu ku mutwe gwange ne banzigyako mmotoka yange ya Peugeot pickup. Nayita mu bizibu era abantu mu biseera ebyo bagamba nti sibo kitalo ne bakuba nduulu sebo tuli baddugavu kungulu ne tuli baddugavu munda nawulira obulumi obuyitirivu. Wano wasinzidde n'akuutira abantu bonna okwejjamu obusosoze mu langi amawanga n'ebirala. Ffenna twenkena tetuli baddugavu tetuli bazungu tuli bantu ba Katonda era Katonda ayagala buli muntu yenna era mu kwagala okwo kwe tuyimiridde olwaleero ne tusaasaanya okwagala okwo eri bantu bonna abali mu bwetaavu. Katusaba Mukama atwongere omukisa atuyamba okubeera bantu b'ekisa abantu abatwalibwa omutima. Oluvannyuma bamukwasiza ekirabo eky'ekijjukizo ng'ono ne mutandisi munne ow'ekifo kino babumbiddwa ebibumbe ebinnyonnyola okwagala kwabwe. Kuliko omuwala n'omulenzi waggulu be basitula. Sendina wazifamire nga yakaggulawo wasookawo omulenzi ate n'omuwala n'alyoka addako. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.